twalaze ow'ekitiibwa Kyagulanyi ng'ali ne mukyala we mu Uganda bleeding nga banyiriranga ebinya. Bo bagamba Uganda ekola ki? Ebleedinga. Naye maama nja kusaba nga tunaba kugenda wala sooka olekinge ebyaddala abasajja n'omukyala banyumira ddala ku lunaku olwo ate era ebyaddala ensi kyesinga okubanga yagala. Pastor Bujingo avuddeyo n'abongera n'abasabula mu vidiyo eno. Njagala osooka omwemu obudde ninamu ebyobutwa ebya Honorable Betty Nambooze Bakireke. Mubadde mukimanyi nti gyayabulira bamuwerayo obutwa. Wulirizaako wano ebwetibwe byali. byonna naye waliwo Katonda. Nze saagala kubagamba abasawo baŋŋambye nti bampadde butwa. Ne saagala nakukirogerako. Kuba nze nasesema ebintu ebiddugavu byonna byesibyangako. Ne simanyi ntunulira nasiiba waka. Puroguramu emu eŋŋanzi. Mba njogera ne ntandika okuwulira obubi. Najja ndi mugonvu ekyamazima naye nga ndowooza nti n'obugonvu bwakufiirwa. Ne ntandika okuwulira obubi nga ndi mu studio. Bwe nasaba ku mazzi ne nganywako ne ntabukira ddala. Kirungi mwami wange yali kumpi awo. Abantu bakola ebintu naye nga bamanyi waliwo Katonda. Nalabye babbi wa Bobby maama ng'oyinza oga nti bawangudde tebannawangula olaba bafaanana batyo. Wandibaddemu amagezi. Bali ku byabwe. Buli muntu yaze ne mukazi we gw'oli singo. Honorable Nambooze ebyaddala tannaba kubanga awona fuli wabula yadde alina okujja bamuvetinge bamusunsule mu ebyokugaba kaadi y'ekibiina ki NUP. Bambi tumuterekaawo ka QR mu comment section bw'omala okulikinga. Njagala nkwe Pastor Aloysius Bujingo omwami ono ebigambo yayogera agamba nti Bobi Wine teyandisobodde kukola bye yakoze. Ate singa obaoliawo teyajoyininga byabufuzi era agamba nti singa si gavumenti ya Museveni. Bujingo wagamba njagala kubanga mukuwa. Njagala commenting awo omwami ono byayogera. Abantu bali mukubanga bamulumbagana wabula njagala osooka omwemu. Waliwo abantu benjagala okwanukula mu kigambo ekimu bibiri. Bano bagamba nti Kyagulanyi Centamu abaana be essaawa eno Uganda ebleedinga yasooka kubafunira byonna ne bagenda ebweru era bo bali bweru bali mu kubanga beyagala. Bali mu bulamu obuli lavish ebweru ne babaze wano bali mu bulamu obweyagaza. Naye nsaba mujjukizemu akagambo katini nnyo nti Kyagulanyi Centamu ng'akyali Bobi Wine omuyimbi allegedly oba ye yali omu ku bayimbi abasingira ddala obugagga. Bw'abanga si yali asinga kitegeeza nti ensimbi yali aziina nti era abaana be baali mu bulamu omuntu yenna nze naawe oba oliawo bwe twegomba ne bwe tukolerera. Kakati abantu bavuddeyo bo bavuddeyo abamu bagamba nti Bobi Wine bano Bujingo type nti alikyali olw'ensonga nti gavumenti eno era alikyali olw'ebyobufuzi. Tujja bajjukizaamu fe abazzi bagoberera nti Bobi Wine ono nga tanaba kubeera President Bobi Wine President Kyagulanyi Centamu ku Bobi Wine oli ghetto president ghetto gladiator still yayina buli kye yali ayagala mu bulamu. Kasooke tuba wano Bujingo nno ye agamba nti ono nedda si waddala. Naye maama banyirira bonna bameremetta bati nalabye babbi wa Bobby maama ng'oyinza oga nti bawangudde tebannawangula olaba bafaanana batyo. Wandibaddemu amagezi. Bali ku byabwe. Buli muntu yaze ne mukazi we gw'oli singo oyasama mu gavumenti eveeko. Embaga bazikoledde mu gavumenti eriwa eno. Mbuulira ye yaze ne mukazi we nga gavumenti yasanga bakola dde embaga. Mpaayo ogu tewali yaze nga ali singo. Baze ne bakyala baabwe naye abakyala baba wasizza mu gavumenti eno. Amayumba ge balina bagazimbidde mu gavumenti eno. Amamotoka ge bavuga bagagulidde mu gavumenti eno. Abaana baabwe basomera masomero ababo gye batali era mu gavumenti eno. Era bwe bamaze okwewandisa obukumi babufunidde mu gavumenti eno. Kati gwe wandibadde otunda gavumenti y'eggulu kuba ye yagala okujja mu muliro. Zikubira baggwe mu linnya erya Yesu. Bamuyita Aloysius Bujingo pastor oyo agamba nti Bobi Wine byonna byali abikoledde mu gavumenti eno naye ng'ebyaddala agwazagoberera nga tetunagenda na kuki nakunyadde nkugamba nti nga tanaba kufuuka Honorable Kyagulanyi nga tanaba kufuuka President Kyagulanyi oli Bobi Wine ghetto president yalina buli kye yali ayagala amamotoka yagavuga ate y'omu ku bayimbi abaali abagagga ddala bw'abanga si yali asinga yali mugagga kyokka
bano bali mu kubanga bagamba nti bino byonna abikozerwa kuba government ino simanye ndowooza yo njagala ogimpe nja kusembeyo Honorable Betty Namboze nga anyumya ebya vetting gye bamwera obutwa emboozi eno naawe sooka ogirabemu olunaku. Najja ndi mugonvu ekyamazima naye nga ndowooza nti n'obugonvu bwa kufiirwa ne ntandika okuwulira obubiŋŋaane mu studio bwe nasaba ku mazzi ne nganywako ne ntabukira ddala. Kirungi mwami wange yali kumpi awo ne nva ku puroguramu saagimalaako ne bantwala ku Victoria Hospital naye awo nali ndekedde awo okutegeera. Bwe baapima ne basanga nga ze bayita electrolytes amasannyalaze agatambuza omutima nga gampeddemu kuba nasesema nnyo nga ntuuse mu ddwaliro n'enzigwako amazzi. Emisiwa we gyabula nga tebakyasobola kunsapurayinga kwe kufuna omusawo omukugu yava Cuba naye akolera kuno najja nankuba ekituli wano n'ayisaawo olupiira n'alutwala ku mutima era mu kituli kino mwenfunira eddagala bakigyeko tempulalire nga njijja wano naye bajja kizaako olwaleero kubanga yowaya munda bakaleseemu enzirayo nga bakayungaku kubanga emisiwa gyange gyanafuye nga tegitambuza bulungi ki sawo baŋŋambye as of Wednesday this week I was announced out of danger. Kakati omugongo guno gwo guli opportunistic gwakozesezza mbeera nagwo ne guyingirawo ne mind you tuli wakati kaseera kanayo kyanyako okunoonya obululu kati we bataddewo salesale y'olwaleero nenfuna okusiibulwa okw'ekiseera nti abansiibudde okuva akawungezi kajjo okutuuka ku Mande essaawa 4 nja kuddayo ku kitanda. Waliwo dokita ava India mukugu mu ndwadde z'emigongo kati atenze ebifaananyi byavudde mu MRI byalaze nti erimu ku ggumba erisibye ebyuma biri bye baateekamu erimu ogumu ku misumaali gwaseeseetuka ne gugenda gutuula ku kintu kye bayita sciatica nerve. Tegwakoma kuseetuka naye gwafumita wo era wavaawo n'omuki n'omusaayi. Kakati ebyo byonna ate biri munda kati kitegeeza nti nno mubaamu ka risiki kubanga kyangu n'omuntu okufuna puloti naye omanyi tubeerawo lwakukkiriza obulamu Katonda yabugaba. Ekirungi abasawo baabulabye kati ninda dokita oyo bw'anajja n'agamba nti asobola okunnongooseza wano nja kukkiriza naye bw'anajja n'agamba nina kuddayo ewa Dr. Viadara eyindi ye yannongoosa era nja kuddayo. Naye bino tetwerabira saagwa ku akisidenti mwami wange si ye yankuba saalwana na muntu yenna naye bansanga mu palamenti nga ngenza okiikirira abantu b'emukono omusirikale gwe bayita Frank Mwesigwa ne muwulira ng'alagira banne nti Namboze wuuyo adduka so nga ate baali baŋŋambye nfulume palamenti era abantu abamenya omugongo n'olwaleero sibamanyi manyi yabalagira Frank Mwesigwa kubanga bankwata kyennyumanyuma bantwala kyennyumanyuma mu ddakiika nga 2 ezaddirira nga sikyasobola kuyimirira. Abasawo bagamba nze ndi kyamagero ku buli bantu 100 abakutuka ensigo enkizi kuba nze nakutuka nkizi ku buli bantu 100 abakutuka enkizi onule 0.05 bwe baddamu okuyimirira era eyo mirako y'omu yenze mujjukira nasooka nembeera mu wheelchair nga mwentambulira nenzira mu wheelchair ey'okutuulamu nga tebanzikiriza kutuula mu ntebe endala naye kati mbadde ntuuse mu mbeera nga sikyetaaga wheelchair eyo wadde n'ey'okutuulamu nga nayo sikyagikola ki sijagyetaaga paka nafiiriddwa tata wange nafiirwa tata wange wiiki namba nemmala nga ntawaana. Kakati ku Lwokubiri bwe ŋŋenda ku puroguramu emu eŋŋanzi mba njogera ne ntandika okuwulira obubi. Najja ndi mugonvu ekyamazima naye nga ndowooza nti n'obugonvu bwa kufiirwa
nentandika okuwulira obubi nga ndi mu studio bwe nasaba ku mazzi nenganywako nentabukira ddala. Kirungi mwami wange yali kumpi awo, nenva ku program saagimalaako ne bantwala ku Victoria Hospital, naye awo nali ndekedde awo okutegeera. Bwe baapima okusaaga, bwe tuba nga tuli mu NUP tekikwetagisa kumala kubeera MP okulwana. Abantu abamu balowooza nti nakamala mu palamenti emyaka 4 just because emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka nagimala ndi mu lutalo naye nga sirina kifo, nga ntambula ne basemwogerere nembaweereza nentimba ebifaananyi by'abeesimbyewo nembayiyiza ennyimba nenkola ntya nengenda ku rediyo nenjogera n'obuvumu, naye saali mubaka wa palamenti. Njijjukira nze lumu we bakyusa ssemateeka okugjawo ekkomo ku bisanja, Salamu Musumba yali asigadde bw'omu ngeri yasirukwago yali bweru, naŋŋamba bannange natula ntya ku press conference olw'omu, nawe namboze weeyambaze ng'MP tugende. Era neneyambaza ng'MP nengenda mu palamenti netwogera ku musajja oyo olanya Mukama mumuze mirembe eyakulembera mu kuggyawo ekkomo ku bisanja. So abantu bangi abandaba nga nkola emirimu mu budde obwo balowooza mbu nalinga ki MP. Saali, era njagala kubagumya nti byenkola byonna bwe baba baagala obikola tekyetagisa kuba MP. Ku MP tufunayo ekintu kimu, resources. Olwaleero pulezidenti bw'agamba nti agenda ggulu, nsobola okweteeramu amafuta mu motoka ne tugenda. Nsobola okukwata ku bakadaazi mu kitundu. Let me tell you, olunaku lwe balonda emukono ewange amaka ngaggulawo ne mu kisenge ne tuvaawo n'abaana, kubanga abavudde Buvuma, abavudde Kayunga, abavudde wa bonna bakuŋŋaanira awo. Ono nno avudde Buvuma alinda mulangirira nti yawangudde obweyo sifiri kansala, bambi ng'ava Kkoome naye n'ofumba emmere n'obawa amazzi ne banaaba n'obalabirira obuteekaanya, because bino ebifo, like our president said, they are not singule kwambala obw'MP wansi mu lutalo mwe tuli singule, it's ane ama kyambalo kya lutalo. Naye bwe mwami Museveni era omulundi guno nawandiise posta yange nti we are not done until it is done. Tetujja fiira ku muntu. Okay. Honorable, osobola tuwa ku luzungu oba okwoyo? Nkoye ebizibu. Obumanyirivu bwange bwe bunneeyimiridde. Amazima ebibuuzo bye bambuuza singa babibuuziza muntu mulala ayagala kujja mu palamenti mulundi gusooka byali mulemi. Bulijjo mbadde simanyi nti eno interview ya kandanda. Era nze sazaawo nnyo ne ŋŋamba engeri ate ne gye nabadde omulwadde nabadde manyi bagenda kumbuza ebintu mangu awo tusekemu, naye bantutte ku bibuuzo ebyebuzibwa, naye nange nengezaako okubiddamu. Mmanyi nti kwana nja batwala ku makisi ezisinga obungi. Waliwo ababadde bazina Gunteese nti kadi bagikututteko ku luno olw'okuba sajja, olw'okuba oli mugonvugonvu. Teriyo omuntu atasobola kulwala. Okulwala si musango. Singa babadde baga nti Namboze bamukutte nebba w'omukazi ali eyawera ennemba nagwa bwenzi, oba bamukutta betooke, oba bamukutta bba kino, oba yali azambanya egindi, awo baalizinye Gunteese, kubanga etteeka ligamba omuntu yenna singa azza omusango ng'ekibonerezo kyagwo kisukka mu myezi 9, abatasaana kwetaba mu byabufuzi okumala emyaka emirala 7. So kakati okujjako nga nkoze ekyo, naye okulwala, yes, palamenti egamba nti omuntu, etteeka bwe ligamba nti omuntu anaavanga ku bubaka bwa palamenti singa afuna olumbe olumufuula omugogge oba olumuggyako okutegeera. Naye kyova olaba nti batuwa ne insurance, medical insurance,
nti batusuubira nti tulwala naye njagala kwebaza akakiiko kano kusooka bajja mu ddwaliro ne bandaba naye bwe bajja mu ddwaliro ne baŋŋamba nti ffe tetujja kubuuza mulwadde bibuuza ali muki mu ddwaliro tuzze kulaba nga muntu kyanzizaamu nnyo amaanyi